Nakwata Omugo n'amukuba olubuto kataluve Omwana kati mwana akuza ali myaka nga gijo n'enkovu agirina. Ngate enkovu yagifunira munda mu lubuto. Bintu byensi bizibuzibu ate bw'owuliriza omwami naye alina ensonga ze dabimunnyonnyodde. Mwami Medi munange mpisiza wakadde ke wabadde ongamye nze namayanja wano ku biiti nabadde nakweyanjulidde dda naye njagala ntukire ku nsonga mangu kuba ndowooza nti oli bize. Mama Najingo yabadde ambuliddemukko ku nsonga ye ey'omwana gwe mulina omuwala omukulu oyo. Omuwala ye omumanyi Najingo nga complaininga nti mwatuukako mu mateeka bye mwatuukako saabimanya nti naye akaseera mbu kayise ng'obuyambi mbutowaayo ate kimuluma ye ng'omuntu okubeera ng'omwana oyo tasoma ate naye tamusobola bulungi akasente talinaamu. Naye ng'abadde ayogedde mazima ti enkolagana eno ey'ekisenge mubadde temulina muli ku bya mwana. Sebo nange era sikyamwetaaga ate ebbanga lyonna oba okyaddira omuntu sina kubeera ku mwana kati banyanze bwe twali nga twagalana. Sebo Polisi era n'empaayo ensonga zange nga bwagambye ng'akulopye ku poliisi. Yajja ku polisi Poliisi kima Sebo? Sebo yajja ku polisi ne bampita ng'asozeewo nakwagala kunsiba busi. Kyokka nga nze njawukana naye teyali nti oba nabasuulirira oba nabaleka awo baalina ennyumba nga mbapangisa nga mbalabirira. Kati yagamba nti ono gy'obeera nti wazimba olina n'akapica akako wawasa. Kati ye tali wa musajja. Ngambye nti talina muntu tati mufumbo. Nze kennyini ekyatwawukanya maama bw'oba olina obudde nkunnyonnyole kansooke nyimirire nsooke ndeke byenkola. Kati nze mukama wange omwana Najingo ono omukkiriza nti wuwo nkunnyonnyole njagala nkunnyonnyole. Okutuuka okuga nti wange mba mmaze okubuulira ensonga oba si wange ng'era mba mmaze okubuulira ensonga. Sebo naye muleke kunkwata amavumbavumba nze nzikirize kye mwagala nga temutegedde ensonga yange lwaki tutuuse ku ekyo. Nnyonnyola mukama wange. Nze kennyini namupangisize bwe namwayo ennyumba namusanga mukazi munaku nga talina kayina asula kakeeka asiika kabalagala nemukolera buli kimu nemupangisiza ennyumba nemuwa kapito nemumugulira ng'enkoko n'alunda buli kimu. Yasalawo ku mizigo we twali nze yasagane na mukazi wange omukulu so simpe nti yeye mukulu. Kale no yabadde alowooza nti yeye mukulu. Nedda nnyabo era amumanyi mukazi wange weesangi. Ambuulidde ng'akyogerako. Okiwulidde? Sebo omukyalo oyo yansanga naye era nze mugende mwagala nga nina mukazi wange nga nve eno neŋŋendera ewuwe nagendangayo wiikendi gye namuteeka. Waawo omukyalo oyo kye yakola oli omukyala wange yali ali lubuto nali ndi ku mirimu gyange nali ndi eyo Masindi nagenda okudda nayita buyisi obaani yamugamba nti ndiwa dinsangi n'akwata ekkubo n'ajja nga maze ne basindikira ssente ku ssimu sente n'azikwata yepakira mu bwepakisi n'ajja yasanga munna ali awo nze nali ndi mu nnyumba nga neebaki n'akwata Omuggo n'amukuba olubuto kataluve Omwana kati mwana akuza ali myaka nga gijo n'enkovu agirina. Ngate enkovu yagifunira munda mu lubuto. Mu lubuto munda basente ze nafulumya zaali mpitirivu. Owulidde ninkijanjaba omukazi nenkola ebyange nemusonyiwa nemba nga ŋŋenda ye ewuwe nga mbalabirira nga bwe nnali. Naye ng'omukwano guli tegukyaliwo. Nga weeguli? Sebo nga tumaze n'okuzaala omwana oyo yali ndowooza wa myaka ng'esatu awo. Kaakati nayabaawo yanzibirako ku kyalo engeri gye nagendanga wiikendi naŋŋamba omanyiye mukyala we ayagala neyibawo. Ebyo byonna ebyokkuba omukyala temwalimu mwana. Olwo nali sinnamufunamu mwana. Sebo konze kituufu nti ye nti gezo ova ensangi ojja eno otuuke eno ssaawa nga 2 ojja kulaba ekinaddirira. Era bwe nagenda namusanga n'omwana ng'amututte bali mu nnyumba ewaani ewanneyiba era kuolwo lwe twayawukana. Kati mukama wange Mwami Medi ogambye bwe byabeerawo ebyo byokkuba oli temwalina mwana atempulira ogamba nti omwana ng'amututte bali wa neighbor. Ebyokuba omukyala wange. Sebo olwo yali tannaba kuzaala mwana. Kati wano bagenda okuzigirira nti alina omusajja gwayagala ku neighbor awo ng'amaze okuzaala omwana ono Najingo. Nga omwana ali myaka 3.
Oh, kakati gw'olinamu ekirowoozo nti Najingo si wuwo kasita waabawo neighbor oli gwe yaganza. Kiriza nkunnyonnyole nkumalireyo maama. Sebo. Ngondera nnyo amateeka ate mpuliriza. Mpulidde mu mateeka. Sebo. Omukyala kye yakola bawukana naye nga mwesonyiwa. Omusajja gwe yali ayagala yali wasikiriko bano ab'emmungu abakuuma. Nga basengukamu mu nnyumba gye nalekamu buli kimu, obuliri bwange buli kimu. Rediyo, TV buli kimu ng'abisitula nga bapangisa n'oyo nga badda mu muzigo gw'oyo omusajja gwe yali ayagala omusirikale. Ng'abeera naye. Ebintu bwe nagendanga nga namukulu wawe gwentwalira emmere wali mukyala Lwanyaga nga babiŋŋamba naye nze namwesonyiwa ye yamanyi. Kati mba ngenzeeyo lumu ng'asindika akawala ntutteyo emmere ng'akayimiriza ng'akagamba genda omuyimirize omugambe nti akutwalako mbwakawala kanyimiriza njagala entwaleko ebunnamwayo lwenkobawo ensaanyi nga nyimirira gye yafubutuka emisinde ankutte ettaayi akisenga ebisumuluzo byange mu ppiki yali mpya abikutta abikasuse saddayo nakubirabako yabikasukeyo mu bikomera kati abasajja ababooda abaliwo abasiteegi kye bava bajja ne bamugamba wafumbirwa omusajja bamujogera mu nnyumba ye n'abavuma avuma oyo ne muwala we yamuyigiriza okuvuma omusajja muveeko si we bamuntaasaako nga ntwala piki wa makanika nga tusikutula waya nagireetera ku dayekiti paka waka owulidde buli lwankubira essimu okuva ku olwo akuvuma nayito n'amawe n'amugamba vuma kitaawo oyo nze si kitaawo mulambo gwafa era nkugamba tolina kitaawo yafa. Kati okunyiiga kuno kwe kwakuleetera okwesonyiwa Najingo? Butereevu n'omwana wennyini anvuma na kati n'ennaku zino yakankubira essimu akayita omwezi gumu wanvuma n'angamba oli musirusiru totegera tolina magezi era tolina kitange ne mugamba ate obadde okubiddaani essimu. Mwami Meddi kaakati olw'okubanga nti akadde saagala tulowo nnyo ku ssimu kye ndowooza naawe olina ebyokkola omwana ono gwe munda mu mutima owulira nga si wuwo? Maama wange njagala nkubuulire omwana we bamukuleeteddeko n'omulaba. Tubadde twogera bwogezi ku ssimu yatutuukirira waneeno mu buntu n'eŋŋamba owaayi n'akukubirako nange mpulirize ogwakalenzi. Maama njagala obabuulire ebigambo bino n'abaana era bendabiridde mbalabiridde. Sebo. Naye nga bannyabwe tebankwata bwe bati era abaana siri nabo abasinga obungi. Sebo. Bonna. Teri mukazi yali antutteko ku poliisi oba ku leediyo ng'oyo. Nsaba maama omunguulirire ekigambo eki. Sebo. Nti amaanyi tegali oba empakati zirya. Bw'amanya nti ndi taata w'omwana nga namuzaalamu omwana. Abe mukakkamu mukunsa ba ssente, abe mukakkamu ng'ayogera nange kuba nange ndi muntu. Kugamba obubaka bwe mba ntuusa alekerawo okuvuma, okusindika omwana okuvuma buli onootoola ssente. Bw'anakkakkana. Sebo. Nja kukola kye baagala. Ekyokubiri. Nze sijja kuga nti omwana si wange. Saagala kunyiiza mwana oyo kuba mukulu. Ekyo kigenda kubeera kyama kyange. Ali mu myaka emeka Najingo? Ali mu myaka kuba 10. Okay. Nze nja kukwata omwana oyo nga mulabirira era nga mbalabirira bw'abanga kyayagala kuba nkola. Naye buli lwe yanvuma maama nange obusungu bw'onkwata okuba wadde. Weewaawo tugenda kubeera nga tutuusayo obubaka obwo kasita mpulidde ensonga yo mukama wange. Kati kye njagala. Sebo. Bankwate bulungi. Naawe osobola okubeera ng'olabirira. Nange nsobola okubeera nga ndabirira abaana kuba siri mulema nsobola okukola. Ne bwe nkwate emitwalo 5 ngibaweereza. Ne bwe nkwate 4 ne bwe zemba nfunye ba 10 nsobola okugibawa. N'okuweerera Sebo. Tweyanzeege. Nsaba omukyalo oyo abeeremu empisa. Anvuuma n'omwana kati yayiga. Ekyokubiri omwana nja mutwalako ku musaayi. Tewali buzibu. Ye n'abanzudde. Maama alidda n'akubuulira. Kale. Sijja gaana naye nga nja mutwala ne ku musaayi. Nsaba nkwerekereze mwami Meddi obubaka obwo kambutuuse. Kale nnyabo. Neyanziza. Ebintu by'ensi bizibuzibu ate bw'owuliriza omwami naye alina ensonga ze. Ate okusinziira ku z'omukyala ze yatwadde olunaku lw'eggulo. Akadde kagenze nandizeemu nenkubira ku mukyala ndoza tujja mukubira enkya atubuulire ensonga za bbaawo aziwulidde ate ogenda okutunula ate omukyala nga naye alina obuzibu obubwe. Kale tuteeseeko kati nditulabe. Wangi BFM Mwami Kadima Semwemba wewe balukoleze gwanga Uganda abakadde babandabire nnyo. Anenze kubanga enteesa omukyala y'omusobya mukulu Kadima Ssebo omukyala musobya nnyo. Ono Semwemba kyokutaso. Nkali Semwemba agamba nti okusinziira bwabira by'omukyala yalina obuzibu. BFM Wangi
Mwami Kadima. Sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hasani Kaimandi wa Chato mchana. Mwami Kadima olaba. Baga mbarisa yangu akawalanga toliza gwa kalenzi. Naye omukyalo yalabika muvumi yeesootinge. Mwami Kadima ne bwembanze tosobola kunvuma n'enkuwa obuyanja ekyo kikafuuwa. Musajja mukwate bulungi ajjamuwa obuyanja era bulungi. Nkale nawe beera bulungi webale nnyo. BFM. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwami Kadima webale. Kale Haji. Manya tufunze Haji Kasubira Rashid ngambera kabowa. Haji tusanyusa okuwuliza ssebo. Alhamdulillah nange ndi musanyufu okubanga mbawuliza ko ndabye namanya ne kabaguza. Ssebo. Kakati. Ekyamazima kyekizuse nti omukyala naye atereze. Wabiwulidde ebyajja eby'omukyala? Nabiwulidde munnange lwakuba saayiseemu. Naye ffenna buli sayidi yonna ebeera eŋŋonvu. Bannange obugonvu bw'olujegerege maanyi gaalwo. Omukyala obuga tosobola mwana lwaki togonda eri omusajja. Mwana wange wanjajati. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagamba ki abalungi ababiri? Je tuli ajati. Kaakati mukwano kino kye kiteeso kyange. Yajati. Bamaama bave ku leediyo eno nga bayise. Oyo omwami zibadde ssomero ddamba. Bamaama balina empisa embi Mwami Kadima. Nze mwanyinaze nayo ng'avuma ne mubuuza ddala omusajja nakuwa ssente ng'omuvuma otyo ate n'abaana omwana ovuma otya taatawo eyo nsobi weddeko omwana bwe mumuzaala abeera wammwe babiri aba akakata ku maama n'ata bamulabirira amazima maama olina ensobi kakkanamu asobole Nkali tweyanziza nnyo Hajati Kasule webali nnyo webalire ddala tetujja ssuukako nnyo walongerako mwone nnyimba zigala kubeera mwene ezinga okwokya yenze Kadima nze namayanja Priscilla nange ankabagoza sana okuna kabulu from Lwomwa so now tubagamba ndi musule bulungi funa obuyinza bw'okubeti